Enefik Media. Kakwenza atuuse Bugirimaani, Diana Nabatanzi asiiwuusa empisa. Abalokole bagobeddwa mu kibuga ekikulu ekya Kampala. Amenya muzzukulu wa Alhaji Abdul Munyami Shafik Lwanga. Eno ye Fik Media. Ogamba otya gwe wenna ali eyo webale kubanga ate onjagala. Kakwenza ono nno ajjukira nti yakubwa omugongo gwonna n'agulaga ng'ekyamazima gusazeesaze nga gy'oli tasobola kubanga yeesigama oluwamabwa agasobola okubanga mutuusibwako. Ono yavunaanibwa okuba nti yawandiika ebigambo ebitaasanyusa omuduumizi w'eggye erya wansi oba mutabani oba first son w'eggwanga lino ye mutabani w'omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni. Ono nno Jeno Muhoozi Kainerugaba yasobola okubeera ng'ate awandiika ebigambo ebyamunyiiza bw'atyo n'atwalibwa mu kkomera era n'abeera ng'asibwa. Ono oluvannyuma lw'okuteebwa yalaga omugongo gwe nga gukubiddwa nnyo era bw'atyo teyasobola kuba nga akkirizibwa kubanga yeeyongerayo kufuna bujjanjabi bulala wadde yali abusabye obweru w'eggwanga. Kakwenza yasalawo wadde teyalina paasipooti yamuggibwako kkooti adduka eggwanga aviire ekizibu ekyali kimutuuseeko. Bw'atyo n'adduka emisinde n'ayingira eggwanga erya Rwanda gye yaviiramu n'atuuka e Malawi n'ewalala n'abeera ng'ate wenjogera kati ali mu ggwanga erya Bugirimaani era Abajamani beebazizza nnyo bonna abasobola okubeera nga bayamba Kakwenza okubanga ate adduka mu ggwanga lyattu lino Uganda. Ebya Diana Nabatanzi byeyongedde okuba ng'ate biwanvuwa oluvannyuma lw'okusiiwuuka empisa. Kino nno yasiiwuukidde empisa ku mukutu omukwanira-wala oba omugattabantu ogwa Facebook wano gye yasanze omu ku bagoberezi be oba abawagizi be eyamudzeemu n'amugamba nti nnyabo fumbirwa va mu kwekoza. Ono ayimugamba Ivan Diale yasobodde okubeera ng'amusindikira ekyo. Diana Nabatanzi mu busungu obw'amaanyi yamugambye akigambe nnyina ekiri nkyesonyiye yasobodde okuba ng'akozesa n'amugamba nga bw'ali omukoowu n'ayongerako n'ebigambo ebirala ebiwanvu. Bino nno tebyasobodde kuba ng'ate bisanyusa abamu ku bawagizi be era ne bamusaba yeetonde kyatannaba kubanga ate akola. Abalokole bagobeddwa mu kibuga ekikulu Kampala. Bano nno abasinza okugobwayo be bano abayimirira ku nguudo okulaba nga bawa ekigambo kya Katonda oba kuyita okulya ow'emyoyo. Abalokole okusinziira ku Hood ono nno nga yakulira ekibuga ekikulu Kampala yavuddeyo n'abeera ng'agamba nti ekyamazima baagala kubanga bafuna ekibuga ekirungi era ekirabika obulungi era teri kibuga kyojja ssangayo abuulira njiri. Era bw'atyo n'avaayo n'agamba nti oba baagala otereza ekibuga n'okukiyonja balina kujjamu balyowa myoyo. Era bw'atyo abalokole baweereddwa ennaku 30 ng'ekibuga ekikulu Kampala bakyamuse. Ebyo n'ebirala birinde mu mawulire gaffe agaddako buli kiggwawo kye tukutuusaako. Omukama Katonda akonkoomere.